Olwaleero tambuliddeko wano side z'ekyanja. Wano bayitawo kyanja bayitawa? Kyanja. Ndi n'abakulu ba Mighty Family. Abakulu bano bavuddeyo ne bakkiriza nti embeera ekoze ki? Bo beewagudde ku bannaabwe ne bagamba nti embeera egaanye. So bannaabwe ne bavaayo bubinnyo ne bagamba nti mulekerawo tuswaza. Bali bulungi. Muli bulungi. Mwekubya yaka muli mbesi batukubira amasimu okitegeera kati ensonga ezo zitwagala okukwatako tulabe nti ekituufu kye ki abakulu bano bali bubi oba babasalako bigambo omanyi kiri bweki muganda wange okkirizanga embeera okitegeera bw'oba olina obusobozi obusobola okulyaka okugoya kota y'akawunga waliwo omulala tasobola gigoya okitegeera bw'oba osobola okufumba emmere ey'amatooke n'ensula mu kuba bibeera mu maka gabeesobola nekera ku makyanga eno nese n'ogiyiwa waliwo agyegonda okitegeera wali olumiddwako enjala ne wejjusa emmere eno gakala emmere gye nalekawo ku mukolo owulira embeera bwetyo kati embeera gye tulimu ffe tukkiriza okitegedde tukkiriza nti tuli bubi omuntu okkiriza nga defeat kati saa kati olaba omanyi lwaki twakkiriza tugaa nti embeera mbi eno embeera olayi yetugwako bubi n'abagagga tebakimanya singa basitooki shozi zonna ne zikansolinga omulundi gumu tuwa zonna za kansolingibwa musuzi yali atuwadde tuwa shozi nyingi up country wawona muhanji nga ina up country ababuukize easter byonna byonna byagwawo bugwi naye kaakati mu mbeera eyo munnanga abantu waliwo bannaffe aboogera mbu ffe tusabiriza abakulu baffe ba Alex Mohanji nedda waliwo ekintu go ge mazima nga naffe jjukira ffe twebrandinga nga Mighty Family jjukira brand eno eri expensive mu bulamu twala sente mukama wa Alex Mohanji kuwa ekitiibwa kuba ekitukumye sente tukola nnyo sente tusesa nnyo byonna bye twogera bakomediani abasinga babyogera omuntu ayimbye oluyimba ebigambo bye twogera naawe byakolamu oluyimba kisinzira biwadde kidongo ki afolowinza atyo Mohanji tukyakwetaaga mu industry naye tuli bubi amazima ogamanyi temunnamanyika Bizonto bagambye nti Bizonto muvuddeyo mubadde mwakavaayo ate ne mugwa mulyawo ekiruma bagudde bati asabusiru w'enjoka atanyiniyo bagobye dokita T abadde abawa job goberera ebintu byabwe nga bwe bagambye bwe banaddayo kola ekikusesa naye byo tubiveemu kyenjagala okwogerako njagala ntangaze mu kintu kino Bizonto temuli fane n'omulundi no ekisooka industry mwajingira muli bakulu kati mukola bintu byasawanza mwenva nnyuma ate mwakoze ekintu ekyobusiru ffe kwe twabamanyira munnammwe mwamugobye vizwamanyira ku Dr. Tiama Dr. T kati wageze mufu Dr. T abadde engineer era manager ateeka mu Bizonto sente bakuloga kusaasanya wali wakola ekintu kimu nga wabatungira ekigoye kyebabeera mu mwaka ku mwaka ate yakyusaamu luli tekyali bwe kityo nedda ebikofiira bye babyetungira bakulu kiri ekigoye tekyali bwe kiguli omwaka oguwedde bakyusaamu ne bakifuula kino ekyabafaaza lwaki temusumba lumu ne mufunayo kyaki kyovola Museveni akyabafuga agenda abafuga nga ffe tetuliiwo lwa nsonga ffe tuli bagezi Sam bangi nawulidde nga mugugulana ne Ashibaga Kato ate yabakoze eki Ashibaga Kato kyenjagala kikino kankikunnyonnyola omuntu gwengendo nenyambulamu ye muntu agoberera emikutu gyo ye muntu akufolowinga kuba musiru nosinga wolowooza tetugenda tya bwe ngenda noonya maama akuzaala gwengendo okukuba olinza otya oteeka ekisasiro kino mu nsi abantu babonaabona abayimbi balina ennyimba zikubibwa nayogera ku bantu Ashibaga uliriza wamaka nkuleka ekintu kimu kati ffe baani abatasobola kusaba okakasa wova wano eno ffe tusobola kugamba nti mpayo omutwalo kati okay mbankulinye kwa ndaba ku stage nedda so nange mbangwetaaga okiwule kati ffe Mighty Family tetuna okakasa tuba tulina ekivulu ku bbanga lyotutegeredde ekiweza akakadde kumba ne mwaka twali twakajja neffe gombeera tukkiriza naye Ashibaga yavuddeyo posting ebintu ebyamagezi tubadde tukolewa Mohanji omwezi atwamusha emirundi endako genda mubuze sente za atwadde fulu mwezi atwalwa akuna agenda n'okuwa shonga abakubanja ne sente kanyini zida abolinga zakoze ekizakuwa ate joko mufuna sente wanenya kabata kabata naye bamukuba wanenya kabata owulira mbu yakola ku TV emyaka emeka tugende kwa Amoti waliwo WBS Amoti gye bakolangako esawa za kakati Amoti musajja kyasinzo vuga emotoka enkadde Maria Kiyaka javuga Benz
kwa moti ne mali yacha ngo mukyasinzo anti bagamba mbute mu saving aba Neta comedian si saving. ulira chokolinde maiti temu saving ate ebintu byammwe temuteeka temulinga bayimbi mukola Mukama Katonda njagala nkugirewo enjawulo kino ntunuzaamu kamera ensekira okiwulire bulungi batisiti abasinga bali ebweru omuli bano batisiti baani baliri wayiri baani ne waba takubye luyimba ayina ekitiibwa kyafuna Uganda ekyatulema tetwagaliza njagala nkuwa enjawulo ya Moti ne Mariaki njikuwe njimpe buli wobeera ne kando mu nju owulira nga ziri lunaana akabiriti akamu tekazikuma okimanyi naye okoleza kando emu egenda kukoleza olunaana lwonna lusigale nga lwaka ate naye yake mucyo Amoti ekintu kye yakola yamanya nti alinga kando agenda kubaawo neye saddaaka nagula nakuba akajji n'abagulira weebale kati njagala nkubuuza kyeyakola linda katono kyeyakola yatukuma twake naye akyayaka Amoti ayina famire okiwulira Mariaki temuyina famire sente ogirya wekka Kapale sente ogirya wekka okiwulira linda konze kambambulire nze ndi mwana muto bagamba n'omutakuba engoma omukulu nazi bagambeko okiwulira bagambe Mariaki sente ogirya wekka Amoti sente agirya ne famire Madwati andi kiko Amoti alina ekibiina kyakwasaganya anti kasooka amaleyo nekibiina ekyo lwaki Amoti alina famire okuva we balekawo amalula n'akola dde nnyo amalula full stop alina gye yazaalibwa maama we mwavu okiwulira talina kyakulya ono omwana gwakola naye ani Kasooto naye alina gye yazaalibwa Amoti yabakwasaganya Amoti wavayo n'akaaba nti tata Saamu ayina Saamu si amuzaala ayina mama Saamu si gwabeera naye mama Saamu naalongo ayina abaana abo batuufu tubakkiriza kati ati kirwa kiti Mariaki lwaki mumwesibako nti ye ati tugezezaako okuleeta nti Mariaki yenga ye waliwo omuntu yenga munnange nga ye bwafuna omutwalo ng'asobola okukozesa omutwalo gukikola ki naye waliwo omuntu nga yafuna omutwalo ate ne Mariaki sawa ya leero ali bubi Mariaki alina ttiimu y'omupiira bagita FC Mariaki alina ttiimu y'omupiira bonna batudde tebalina kyakulya Kenza alina ttiimu y'omupiira kati bino bye bagamba nti ba comedian temulina ssente bwe muziteeke zammwe ziba zakola temukola video temukola kibi gyokoma ofuna gyokoma okusipeminga anti munange basobola okukubira nedda Faluku basobola okukubira nti kontayinayo bagikwatidde mu mbanzi tebasobola sawa lwansonga tosobola kola ki sikikola kugireeta buli muntu afuna ekizibu osinziira ku bizibu bye so muyina nammwe anti kankunyonyole comedian engeri gyasasulamu si ey'omuyimbi jjukira comedy wedda abantu bali bambala obugundu obusikaati n'oteekamu olubuto bwesige byabaddiikuula naye kakati comedian alinnya ku stage n'engatta y'emitwalo 5 n'empale n'essaati naye nga amazima ga Katonda mu ggulu ng'ayambadde ng'omuyimbi nga mulimu n'abayimbi basinga naye nga n'ezo ssente tazifunye ng'avuze emmotoka nkubuulira oyinza okwambala emitwalo 5 ng'okimya meka just kuma blunt comedy bana basajja amalia kibamu so namwe mwina bwe muteeka sente mwaka gumu gwe twakajja ani yatuguza ekivulo tuuka ng'ona asula wuwe nsula wange avuga emmotoka ye nange aha mwaka ki omwaka wali oliddayo ekivulo kibaiti family babaguze naye nga nina emmotoka eyange nayina ye nsula wange zonna nnamu tuzitambuza n'ababoda abatuvuga olumu lwe tutalina mmotoka ne batuvuga bonna weebali beetaaga kyakulya ne lwaki bina tubikola si kweraga just kuma blunt fani wange agenda kulaba emmotoka ya Mighty Family bambi komete kyetaagisa omuntu yajja kujja kufuwa omutwalo ye tajja kuloza nti olina ebizibu ajja kugamba Mighty Family mbawadde omutwalo gange ajja kula mu lugoye olungi agaye wow artist wange alabika munangaali ne audience teyagala kulaba omwekyo kyetaagisa okumala performinga n'ofuluma ng'oyimiriza boda nga ne fani wayimiriza boda kyokka gwe abaddagala ebimu tubikola kwewaayo kati ababadde bapromota abamu babadde bagamba nti muddeyo omulimu obukupa tetulina buzibu nakulima nedda waliwo olugero olugamba ekintu ekiba kiganja waliwo olugero olugamba Faluku never had you be with the fool fool is a fool omusiro ogenda sigala oli musiro obulamu bwo bwonna ate omusiro togenda kunsiiga busiru promota asuubira okuntegeka leero neeyambudde kuba ekintu kye neeyambuliddemu
kibadde tekibangawo n'ennyokota kirabangako obadde tovanga munyumya kawumpuli tebibangawo bino biguddewo ne bizikiza ensi bakwatanawe okiwulira woba okyetaaga omuyimbi saawa ya leero kubira omuyimbi gw'osuubira otegeka ng'obadde oyagala muwa kakadde mukubire ng'omuwaabire oba anaagagaana tasobola ekyo kingisa gravity yakyogera by the way bapromota muli basiru era nebaza nnyo Abitex nebaza nnyo Balamu by the way Balamu abavubuka nga ffe tubadde tetwetaaga Balamu ebayi tuba tumulaba ng'abantu jjukira ku sayidi eri tubalaba ng'abantu abeeyagaliza ku sayidi eri naye Balamu ekintu kyowakoze Balamu yankubidde essimu nangamba sente zenkuteerako sizikuteerako lwakuba munjagala owagire era tovaayo kwogera naye nkuteereddeko za Easter just Easter yakuwadde Easter omwana oyangulidde kiro emu ey'ennyama n'omuceere kiro emu ey'ennyama n'omuceere n'omwebaza mu kamera nina mwebaza kati Balamu kirabe nzakwebazizza owa bigi aye wamuwa ettooke teyakwebaza naye nga bambi goge mazima mulimu abantu betusuubira abo abakulu nti wakuyamba jukire sente zenali mukatugambe nti sente zenali bajja zikuwa mujja tugamba nti Mighty Family bawadde sente era kamera bajja kamera mujja zeetaaga naye omusajja akubira essimu nagamanze Balamu Mighty Family mbatereddeko sente bweziti kiba kyanjawo nagasiwadde njagala wagire enaali nawulidde Mama Fina yakoze ati Mama Fina niye yatuwadde ate Mama Fina nze nga bajoga bamu sikulaba naye Mama Fina oligaba n'ebitakwata oba naye abagula bazza mu enaali Mama Fina amezi kabaddeko ki ekiro kakikubule Bobi Wine nga tannajja Mama Fina ekyamuwa erinnya yagabiranga ababoda n'abagabira piki okakasa buli omwe Bobi Wine tannajja kasa yali agala emyalo nedda okakasa buli yagabira piki gwe yabadde atuyita tugende ewuwe ne tumugaa tetulina ngeri we tutuuka munagamba engeri we saagala kamera kambatere ku simu Mama Fina sente twazirabye yagambye n'ekintu kimu buli comedian oli eyo nga owulira bubi olina embeera embi bani abalala bafunye ka message ka Mama Fina ku side Mama Sam wafunye kapale wafunye kapale sebo wafunye nafunye ate Faruku nawe ogenda kufuna sinafuna neba namawulire bayisi abali eyo bakomedian abatagenda kufuna sente kamba menye bani muli mu busiru muli tambulira mu bigere Bizonto tebagenda kuyamba Bizonto sente muzeetaaga muli bubi muze mu baana abato mubonoonye wewunye chali baganda bafe gayo nani wabisanga wano nakolako kulinnya gayo nani wabisanga wano nga tebanakola sente zetukolera sabo nabo bavuddemu mu bali bulungi kyokka batukubira amasimu Bobby Brown bane bagane mukasi simanyi bano nini bana abeyambula bana abebipampo bamanyi abeyambula nga balina mupampa baba comedian nabo muveeyo kabata wayogedde amazima kabata ate sebanga oyo mulaba wali wanyizaamu ne sebanga ku kintu kiwakoze sebanga oyina amazima so tumalirize kati nga tumalirize ensonga eno sebanga president wa yavudde mukiriza obukulembeze president we mukiriza sawa ya leero mukiriza obukulembeze tugenda kiriza obukulembeze wa senga sebanga buli omu senga sebanga wafunye emmere nogigabira abantu noyita ama TV gonna nokyalira buli bamu gwayetwala nti oli president ewa Mighty Family nga tetwakula nedda yagamba ekintu kimu sebanga yagamba ekintu kimu sebanga lyabadde mmere sisobola abantu bansusse ku Mighty Family abo baganye bamawula ne Rain Madrat ne Chifo twavudde twakabye anti ulira ye yagamba ekintu kimu ze ndi president w'aba comedian abato mutamanyi era nze sebanga bukyenkola okuyamba nyamba bana waliyo ba comedian by the way waliyo ba artist ba comedian ngabakola bulungi nenga gutubamanyi kituufu katweyanze senga sebanga kye wakoze kimwe nga president oba mumweyandizaako bali senga sebanga kubanze namanyanga comedian senga sebanga toli president oba kawunga wakakubye mu loka kube naye kyakoze bulungi towakazibikidde naye nga yabawadde yakagabidde abantu abamu tebafunidde buli omu gwe yakagabidde abali obubi yakagabidde mu bungene musabire bakapere bo bakkiriza nti ono mukulembeze waffe kubanga bo babadde bubi kapere gundi kinosa yamuwadde kati katuwunzike ekintu kino mukama wange kwata eddoboozi lyolina n'obuyinza bwolina Faruku omwana tulina omuntu gwe twagala okulajanya Joweria tufukabye gwe muntu akyasinza onoonya amawulire ku ggwanga tulina komediani munnaffe
bamuhanje senga be bamuwa okiwulira tugenda butuzi mama yogera ko oyo mwana King Kong seba senga be bamuwa King Kong agalamidde family takyasobola kweyogerera nenga mwamwagala sente za King Kong eza YouTube zala tetumanyi twogere ku kima abaana be bali bubi mukazi munnange mwetuddeko muliyeyo muli bulungi mulabireko abaana ba King Kong kale ffe tulina mukitutte nti tulina kati kiche mugendo okola muina kye mugendo olunaku leero lwamaanyi tutalubagamba ffe tugenda genda mwewaddeyo okuyamba olwokubiri ffe tugenda gendayo ke batuwaddeko natugende wa King Kong babizonto muzze muli bato muleke kwefuula abajjedda muli bato mu industry ne muli bakulu mu myaka bagaloji ebyo mudda ku mawulire muveeyo muyambe King Kong abona padde bitama abona abaana be babona kasita omuntu oyingira industry ngo oli mukulu omeze n'embugubu kamba bulire alawulira taata gwoyo omukadde oyo omuntu yeyitani simanyi opeto wakubira mali yangine aine empale myufu wali mukulu opeto gwazala kabako tukumanyi okuze wali nono gaye yakuba gundi Kyandiru mama Kyandiru omwana kati ne wanchekecha wayimbako ne wanchekecha opeto ani atakumanyi muyambe gwanga fete tugenda baddamu bavuma ne tubalabula n'omutakube ngoma n'omukulu tuli baana bato tugenda kola ebinene mpozi mutuloge muyambe King Kong tugenda kola ebinene muyambe abana bafade bitama tweyanze bannange tweyanze amina tuli banyivu muli kumawule mugakozesa ebyekisiru wajja muyambe abantu abali obubi King Kong takyasobola kwogera kati Faruku bana